Oh yes, newankubadde nga Rema n'amakulu yasobola okuba nti adropinga essomero ku first year Chambogo University. Mujja wamanyikiddwa nga Pierre Pound yasobola okuba nti akuba olukumu mutwe ebitabo bye nga yasobola okuba nti afuna first degree wali ku East African University wali ekansanga era nga business administration ye course yasobola okuba nti akugukukamu mpola mpola. Yes, nga otuvaawo mpola mpola mu mawulire amalala ye mukyala mukulu ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kekigundu yavudde n'ategeeza nti yetajogeba yagambye Faridah Nakazibwe nti nze mu basajja bojoga siriimu newankubadde ng'ate ndabika ngaali easy. Avudde n'agamba nti gwe bw'otandika okwasa ebintu byange by'otaagula by'otamanyi mayitire nze nkuweerawo era nga omaliriza obiguze. Omukyala yasembayo kuba nti ayatsa ka S4 kange yamaliriza akedde ku dduuka okuba nti akagula. So n'olwekyo bintu byakwewoninga obudde nga bukyali si kugenda maaso nakuba nti obuliawo omuntu amesinga nga tategedde. So far bitu ebitambula mu city Uganda Masa Mukisa agenda kuba nti ate akayimba ke kamanyikiddwa nga busy next week onabanga okafuna gwe wennyini fani wa Masa Mukisa muwagire nnyo akayimba kagenda kubeera kafuluma next Friday mpola mpola. Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyiriro basi bamutantambi kimso number rich boy Maxud Junior made in Uganda. Webula kwento tambula naffe webula kwento subscribing nga subscribing atamba kugenda maso kwento subscribing tusoboka tutambula ffe nampola mpola awo sobola okuba nti ofuna bice bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Now bino abakyala be mulina akajanjaako akamanyiiro ke mugenda maaso n'okuba nti obuliawo mumanyiira abasajja ne muba olw'okuba omusajja omusanze akola ebintu ebitasaaniddemu especially ng'agezaako okuba nti akiitinga n'ogwa ku mmotoka ye nga Nzebwonkyankalanya yakikola bigayi n'agyokya oba n'okwata essimu y'omusajja n'ogikuba wansi oba n'ogenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo okola ebintu ebitasaana ng'ogezaako okuba nti olumya musajja nedda boyi Bruno ke ebyo ebiwe tebikolayo. Era yagambiddewo Faridah n'amugamba yamugambye bw'ati that nonsense of destroying property you never bought era mujooga abo nze waliwo ex who broke down my car not for nemuwa two options buy a brand new phone oba we call it a quit. The next day the delivery man dropped a brand new phone. Kino kyonna yabadde ategeezaako nti Faridah newankubadde nga nkwagala nnyo era nga ngenda maaso n'okuba nti nkwesiga n'okuba nti nkweraga n'okuba nti obuliawo nkakasa nti gwe mukyala asinga mu maaso mu nsi muno okuba nti oli mubalagavu oli mulungi naye ate ekitegeeza totandika kuba nti odestroyinga property olw'okuba olina obusungu obwettumbiizi oba olw'okuba nti olina ebintu embeera etagenda bulungi. Jjukira ebiseera ebisinga abakyala bangi bagenda maaso n'okuba nti bapaala bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bareactinga mu mbeera etasaaniddemu especially when barealizinga nti waliwo ebitagenda bulungi oba there is cheating oba waliwo obutakkaanya ye property ebeerawo omukyala agenda maaso n'okuba nti agimenya okuprovokinga okulaga nti oba si mumativu. So mu mbeera bwetyo ebiseera ebisinga abakyala bamaliriza boonoonya ebintu. Bruno ke yavudde n'agamba nti nze akakajanja akamanyiiro k'abakyala abo sikalina era yenna omukyala aligenda maaso n'okuba nti akikola walayi ndi kuweerawo zikke 1-2 n'oyita jjajjaawo n'okimanya. Jjukira nti basita bangi era abagenzi maaso n'okuba nti basafuringa. Recent waliwo guy gwe bayokyezza emmotoka ne bagimalawo mbolwansonga mukyala we yagenze maaso n'okuba nti amusanga mbu ayenda emmotoka bagimazeewo ne bagyokya pa Ferrari. Yes, bagyokyezza neggwawo omukyala n'atambula n'agenda byebyo. Bruno kagambye nti ebyo tebabikola. Tujjukire omwaka gwali gwa 2016 mukyala mukulu amanyikiddwa nga Donzera yagenda mu maaso n'okuba nti asuspectinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Big Guy Starboss okuba nti amukitingako n'omukyala amanyikiddwa nga Sasha Brighton era nga omukyala oyo yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo omukyala oyo Donzera yagenda mu maaso n'okuba nti ayokya emmotoka ya Big Guy ekika kya Ipsum. I think by that time yali Ipsum yali niwa ya Big Guy I think n'agyokya n'agimalawo
n'amugamba nti alina kwetereza, olina okuba nti otegeera nti tebankiitingako nkuwa sente zange mu bungi, tosobola kuba nti nkuwa sente zange ate n'ogattako ne sente zange okuba nti ozikoleramu obwe. So Don Zera nayo ky'emmotoka ya Big Guy bwetyo negenda eba Bruno kyavudde n'agamba nti omukyala yenna agenda mu maaso n'okuba nti akikola yenna alikigezaako, agenda kuwulira kye bayita ekikonde, akusabula na buli kiki kyonna kyewali watwala n'okikomyawo. So yembeera bwetyo ngamba nti abakyala basinga obungi, especially bas tamugenda mu maaso n'okubeera mu butaani mulowooza nti you are untouchable, especially bayimbi buno obukazi nkola ku TV, buwala nkola ku TV, mulina nnyo akajanja, mulina nnyo okugamba nti nze sigambwako, nze namalayo, nze bangi abandaba. Fine, banji abakulaba naye abakulaba sibe ba class nga bawo bakulaba. So you have to respect that. Bruno Kavune n'agamba no matter who you are, no matter what you do, don't hesitate, don't try to tamper with my property, especially when we have some misunderstandings and you try to tamper with my property. I'll either kill you, beat you, or you'll buy whatever you destroy. Byebyo ebintu by'okuteekamu akajanja n'omenya ekintu ky'omuntu nga tomanyi sente nti kizibwawo sente, obusungu bw'ettumbizi nange sibwagala. Nange omukyala bw'akikola enkeera nkusabulirawo n'omanya nti embeera bwetyo bwetambula nosooka oddamu nti yes, nosooka oddamu ku magezi mpolampola. Otuveewo nkutwaleko wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds. Omukyala ono yayagalako Eddie Kenzo. Omukyala ono alina akayimba akakyasinza okukwaba nti kacunda omwaka guno, akayimba bakayita twende tupaate. Omukyala ono ali hambo, omukyala ono ayagala nnyo ebintu bya fashion. Omukyala ono yatandika okuyimba way back, yakolako akayimba ne Ragadi, ezo mba nkuwa facts ezikwatagana ku Pia Pounds. Omukyala ono yasayiningibwako mu big talent. Omukyala ono yadetingako omuvubuka amanyikiddwa nga Morgan MC ebiseera bya club yali the game club yali wandegeya. So Pia Pounds yagenda maaso n'okuba nti akyekola kati saawa zino ali wa sign, jagenda maaso n'okuba nti akolera endongo. Omukyala ono ayawukanyeko ne mujjawo, oba yali mujjawo amanyikiddwa nga Rema Namakula. Jukira Rema Namakula yamala senior 6 bulungi. Mu 2011 yawo yali alina okuba nti ajoininga gye bayita Kyambogo University, we bagambira nti yasobola okuba nti abba laptop ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Samathias Walukaga. Awo ebiseera ebyo yali ali ku campus. So n'olwekyo Rema yabeera ekyambogo eyo ng'ebintu tabitwala bulungi, era olwakuba hiiti bw'ati n'agamba nti nze ebyokusoma mbitadde n'abivaamu mpola mpola. Mujjawe oba yali mujjawe amanyikiddwa nga Pia, yes, yasobodde okuba nti akola, ye yasobodde okuba nti amalako n'ebitabo, era nga Pia Pounds olunaku lwabadde lwaleero n'agraduatinga ku East African University. Ate ng'ono yagenze yakuguse mu bintu obya business administration, nti ono amanyi okubalira business ye. So gwe manager agigenda okujja ng'otagala butagazi, ng'olowooza nti osobola okuba nti oyisa ku Pia Pounds eritalaba bwe kityo oswadde mpola mpola. I'm happy for Pia Pounds because bamogera bingi nnyo. Omanyi mmwe bufani ba Rema mulina ekyejo, mulina akajanja, mwagendanga mu maaso n'okuba nti mulumba ono omuwala nga mumugamba nti omuwala ono tasaanidde kuba nti ayagala Kenzo, simanyi omuwala ono simanyi alivudde ku Rema. Rema gwe mwali mutuupyatuupya n'okusudiya. Yagenda ku ssomero n'alemererwa okusoma, yasomanga basajja, yasomanga Bebekulu, n'asomanga Kenzo n'amuzaalamu omwana n'amusuulawo. Kati awo Pia Pounds salinze Kenzo kumuzaalamu omwana n'amusuulawo nga tamaziriza misomo gye. Pia Pounds olunaku lwaleero asobodde okuba nti agraduatinga, n'amala okusoma bulungi, era ng'omukyala ono kati ebyebitabo Rema yamugambanga nti tamanyi kuyimba n'amaloboozi ge mabi, naye kati ssaawa zino naye mu byebitabo talina kyamugamba, nti talina kyasobola kuba nti ayogerayo kubanga ebitabo amusinga ne hiiti omukyala atandise okuba nti azifunako. So Mukama akugabira mu bitundu ebirala, obanga oli talented nnyo ate tekikwefuula nti olina kulinnyirira abalala, obanga wasoma nnyo ate teweetaaga kulinnya kwabo abataasoma n'ogamba nti ate ebitabo byekimala. Bangi abali eyo nga bali ku street tebali. So ebyo ebintu byansi tulina kumanya buli omu alina kyasingako munne. So far bafani ba Rema simanyi kye mugenda kuddamu kuba nti mwogera mujja mugamba mumusinga baana, kuba tetunaba kulaba ku baana ba Pia Pounds mpozi kye mumusinga. Hiiti alina ebitabo abasinga obulungi, obwa brown obuzungu abasinga,
social media following naye eri mukula ogenda mugamba ti pia pounds so byebyo mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti mutukkiririzaamu bampita ntambi kimuso number rich boy Maxud Junior made in Uganda mwebale kuba nti mutambula naffe byebyo ebifa mu entertainment industry olunaku lwaleero nzikiriza nsobole okuba nti nkomawo n'amawulire amalala mangi bye bye for now.